Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda, avuddeyo n'ategeeza omukulu Fred Enanga kukaba byagenze mu maaso n'agamba nti National Platform, abantu ba National Platform naddala abayambala overall bikimbu bakwatibwe, naye His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amwanukudde, ate nno tamwanukudde just mweyanukuza, amwanukudde mu bukambwe obuyitirivu era ebigambo abimugambye. Tweyanza nnyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kuba Uganda yaffe n'eggwanga lino. Weebale kuba ddoboozi lyabo abatasobola kuvaayo eddoboozi lyabwe, weebale kuba ddoboozi ddene nnyo eritwala Uganda maaso, era tuli basiimu nnyo nti Mukama waffe watukulembeddemu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omukulu Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'abantu ba National Platform bonna abakozesa ekintu ekyeggwanyiza ekifaananyiriza poliisi oba n'amagye, mukwano gwange mbu bagenda kuba babakwata. Naye ne twebuuza nti twalaba wano omukulu Balamba Lugahale we yali alayira mu State House ku bwa minisita ng'akunnumba n'omuvubuka eyali ayambadde combat ey'amagye nga ya National Platform ng'asembera Mwai Museveni mbu ng'amwegayirira okubeera nga bata abaana ba National Platform. Era Kyagulanyi Ssentamu n'agamba kino kyamu, tetugenda kuba nga twegayirira bwegalizi bantu bano okuyimbula abantu baffe. Balina okuyimbula abantu baffe nga bwe kirina okuyimbulwa, kubanga baganda bange, mikwano gyange, lino eggwanga si lya Museveni, lino eggwanga lya bannayuganda abatunudde okulaba nga bafuna enkyukakyuka era baagala Uganda etambule. So bano balowooza nti bo be bannannyini Uganda eno, tubasekerera ate ne tubakaabirako. Uganda si yammwe, Uganda ya bannayuganda, ate buli omu alina eddembe lye okukola ekituufu kyalina okukola. So mwami Enanga weetunulemu, weetereeze, omanyi wookuma era woogwa. Twongera okujjukiza nti ebyaffe tebijja kukoma bukomi. Uganda ekyatambula era ne bannayuganda tukyatambula okulaba nga tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti agali awamu ge galuma ennyama. Gwe Enanga Fred eyo toloka, va wano toloka ogende ebweru okuba ekyeyo, kubanga abasajja bano babanga abakulabisa nti toyina magezi. Abaana ba Fangoni bambalira kati ddala ebyamagye, aba NRM abawagizi bambala ebiyunifoomu bya yero nga kuliko n'akakoofira nga taamala emirundi kasiibamu ako katunulira ddala nga akamagye. Naffe ke kamu ke tuyina akaffe kali mu red, akamwe kali mu yero. So n'obwamagye nabwo gye buli. Kala yaffe ya red ddala. Singa twali twambala ya yero twandigambye mwekwasa kala. Neffe tuyina ya red. Ebiyinja ebyo wootunulira ebiyinja byammwe ebyo ebintu nga babikolaga amayinja gaawuka omuwendo n'entunula yaago. Sisuubira nti ago amayinja omwana gaataddeko nti gatunulira ddala nga ge baateeka ku muhoozi oba ge baateeka ku ani oba ago g'oyambadde. Gayina omuwendo ogw'enjawulo. So biri ebiyinja abaana babitungira eyo mu kikuubo. Okitegeera bulungi. Ebiyinja ebyo babitunda. Singa agamayinja singa abantu tebagafulumya, singa kooti y'ensi yonna yagawera. Batuganta agamayinja gaba g'abasirikale. Omuntu wa bulijjo tokkirizibwa gateeka ku ngoye zo. So baagakola abantu okugateekako tufaanane ng'amagye naye nga tesibya ddala. Engoye z'amagye nnyingi nnyo ze batunga ezeefaananyiriza mu nsi yonna, mu Amerika ludda osangayo uniform, engoye nnyingi nnyo z'osanga naddala w'oba ogenda kugula mu ngoye ezifaanana ez'amagye osangamu ebyambalo bya Uganda, ebya Amerika, ebya Tanzania, ebya ludda. Buli uniform ogisangayo, gwe gy'olondako gy'oyambala. Kyotakola kuteekako gundi ya flaga y'ensi yo n'okwongerako ebirala byonna. Mwawukanira ddala ku bantu ba bulijjo ffe be tuba twambadde. So bali abaana bali mu kunyumirwa life yaabwe, bali mu kunyumirwa bintu bye bakola. Naye ekiruma mukamaawo nugu. Ebyo bwe mukwata abaana mbu bali bambadde uniform, abamwe nga temubakwata.
abantu abasiba bambadde engoye ezifaanana ez'amagye oba obusiru kati bwe bubasumbuwa ezo engoye abantu bazitunga ne mu kibuga mweziri osoogula ekikoofiira nga kifaanana ky'amagye ddala oba bino Museveni nga byayambala gyebiri babitunda bingi kati toyina kyotugamba kwatamu obugugu toloka oba toyina kapito nze nagamba okuteekamu kapito lwakuba vidiyo yange eyo tewajja ogirayikinga kyemanyi wagiraba naye tewagirayikinga genda ebweru okuba ekyo yova wano akasajja kalimu okulabisa nga gwatategeera kuba byoyogera byonna olaba nti tebikwatagana abaana be mukwata mbu bambadde ebyambalo bya muri mu kigenderwa kya kubatiisatiisa naye jjukiza Museveni we yali mu lutalo nga ali Luweera tugumbula Abanayuganda beewaayo n'abatugumbula bafiirire ensi yaabwe ate si be basoose tunuulira Abakatuliki gye mugende na mugongo abantu bafa omuntu yeewaayo n'afa ku lwakyo kyayagala kasimanye enanga kyotegeeza oba okitegeera byotugamba simanyi oba obikakasa bulungi Lowooza era ng'obubaka bukutuukako ojja kutegeera nti nno Bannayuganda baagala enkyukakyuka era tebabuulira kintu kirala kyonna okuggyako ensi yaabwe. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyamu Bannayuganda bonna gye batunuulidde. Yefungulira kabaka we banamu. Robert Babu Wine, His Excellence, ng'atambudde wamu n'eggwanga lino era ng'atukutte okulaba nga tukulembera eggwanga. Abasuubuzi. Halo. Nga bwe nabagamba mu video yange mwezi gye comment eno nabagamba mugadde wa maduuka naye Museveni kyagenda okukola agenda kubayita ayite abakulembeze bamwe befuule nti ayogerezeganya nabo abagamba nti amudde eyo nabyogera nga tannabana kubayita agamba wajja kuyita wakaseera agende nti yebuuze ku bagezi be agenda obabuuza amugaye timune tebisoboka tulina tulina okubakama kati olede baba kubyadde omupiira olede kati amaduuka mwagaggulawo mwaddamu ddokola kati okumobilizinga kizibu temukyasobola kuddamu kumobilizinga lwaki ekisooka baba kuliyettingiramu ne opposition mu mwennyini kasiita yeraga nti yeri nammwe yeyogeregezeganya ne gavumenti kane baba kuliyettingiramu ne opposition akabanda nga tekabanda alipotinga wasali musale kati at the end of the day abalala abasuubuzi you are in for it ekyo kyawedde ifreeze agenda ba ifreezinga mumuwulire bana abasajja Uganda bagikwata layini kati Bannayuganda tulinganga ndiga za bujingo ne kati mwali mugende wa Museveni mwali musuubira ki mwali mugenze mutegeezaako nti bino ebya ifreeze tabimanyi mu ggwanga eritali mu gavana ngoloze bibisobola okuyitanga Museveni tabimanyi kwali kuba siriwaza busiriwaza kati at the end of the day muluguddemu kubanga akaseera ke mwamalanga mugadde amaduuka ne rent yali atambula yete yayimirira olw'omwezi bwe guggwako mujja kusasula rent kyokka ebizimbe bino byennyini kwe mupangisa ebisinga obungi byabo bennyini abanyigiriza at the end of the day bo tebafiiriddwa ifreeze asigaddewo ne rent mwina omusasula halo kati nenga neseneza mweze baba kuŋŋaanyamu zigenda mu byakisiru nga bino. Minisita owa presidency owekitiibwa Milly Babalanda yagenze n'afulumya communication nti bawadde emirimu abantu 3 be bayise ba assistant RDCs. Kakati ffe tugamba ensonga eyo yazze etya kubanga already tulina ba RDCs tulina ba deputy RDCs buli district abantu abo bangi already era n'emirimu gye bakola tekitegeerekeka kakati oyongeddeko abantu 2 mu buli district boyise assistant RDCs bagenda kukola ki yatugambye nti abantu abo okusookera ddala bagenda kukola mirimu gya patriotism bagenda kukola mobilization then n'okulwanyiza obuli bw'enguzi kati tebereza ssente y'omusolo nebanga egenda mu bintu ng'ebyekisiru bayongeddeko abalala abakozi bakuliyetinga job opportunities endala okwongera okwonoona ssente y'omusolo mu boyongeddeko abakozi abalala 3 ekifo ekugana mwina RDC deputy RDC ne assistant RDCs kati kyembuuza bannaffe abasuubuzi muzaako ki
busajja bugenda kutwavuwaza bugenda kwavuwaza buli omu mujja ku kyeyo mukwano ate abantu buli omu okukirozaako buli omu ajja kumala kwabika aka bizinensi kagwe ate ng'olede baatukuliyetinga mudda ne bamanerenda bajjudde buli wamu kati omala bizinensi yemala okugwa ne property yo gy'obadde olina bw'obanga obadde wazimba akayumbako ne bakakuwolako mbw'atoddemu opampinge mu bizinensi ate egudde era neeyongerera ddala okugwa ennyumba n'ekugendako bizinensi egudde nga bamanerenda sente bye bazitutte ate era nga buno obugundi bw'abamanerenda era bwabwe tugenda kufundikira ng'okuba n'egundi okuba n'emmotoka kintu kye tusigaza nga okubeera n'ennyumba yo ya bbeeyi. Ensonga kansuubire mugiwulidde baganda bange mikwano gyange twongera obategeeza n'okubajjukiza nti ku lwa Uganda eno etambula. Halo nga bwe nabagamba mu vidiyo yange twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine His Excellence kyekitangaala kye tulina lyekkubo ge mazima gwawe nalowooza nti enanga nagamba nti genda okuba ekyeyo olw'okuba nti nno watumiddwa okubaako kyokola twongera okujjukiza we are sorry for you.